atulaba webale nnyo webalire ddala bwe tutyo tukulisayo mu kuwummulako tukomyewo tutambule ekitundu kyakubiri gwe yakatwegattako tandikiraawo we tuli ebintu bino oluusi we kiba kikwetaagisa funa n'ekkalaamu wandiike kubanga oba oli awo oyinza okwetaaga okubinnyonnyola abalala naye nga bakubuuza wabijjeewa obagamba bwino wuuno banga bona obagamba tinabijje ku TV bagati ebyo byamawulire naye bino bye twogera bya ddala kakati bw'oba obitadde mu bwino ate ekikulu nnyo ndi ne Sister Nantamu ndi n'omutaka Kayiira Gajule obutaka buli mu ggulu naye leero tusinzidde wano ewa Sister Nantamu okubeera nga tubaweereza nze Saalongo Lusiba kitundu kyakubiri jajjo badde olina ensonga gy'okkaatiriza ensonga gyemadde nzikkaatiriza abasajja twefeebesa nnyo n'abaana baffe naddala abawala oba n'abalenzi ne tutabawa kifaananyi kyakulabirako abaana baffe basomera mu masomero ag'ebisulo naye wabeerawo olunaku olukuŋŋaanibwako abazadde n'abaana naye ogenda n'otunula mu kisenge kye mukuŋŋaaniddemu ng'abasajja balaba bale ng'abakazi be bakoze eki omukwano gwaffe n'abaana baffe abaana babazaalawa omukwano gwaffe n'abaana nekibeera ekizibu n'aleeta n'abiitabiita omwana kyokka gwe omwana agenda okulaba nga takulabawo nsaba abasajja tukyuse naddala abazadde abasajja tukyuse naffe tugendeyo tulere okyalire ku baana bo okujjako mpozi graduations tata lwajja n'azimba n'okola naye ate oluusi era naye tubeerayo nga tetwala buvunanyizibwa ate munange jjajja bw'otulira speech z'abagraduates abo bw'atuuka okwebaza taata ng'akaaba nnyo n'ogamba bakiki n'ogamba oba obuzibu buvuddewa ku taata kiki ekimukaabye ennyo naye ndowooza taata aba yabulawo taata abula taata tulina omuzoogwo tuveeyo nga bataata buli kimu tubeerewo wadde oli mukozi sente zino ziwerekereko wadde wanoonyeza school fees n'ozifuna n'oziwaayo tukoma bukomi kuziwaayo ziwerekereko bwabeerayo olukiiko lw'abazadde labikako wakiri mu mwaka labikayo ebiri ne maama alabikeyo ki werekera beerawo bw'otutte buno obulabu osobola okusasula kaŋŋambe nga wano ekisubi obukadde bwobwo kakati sente ezo zonna nnyingi ozitaddeyo naye maama ajja kuleeta emitwalo 2 agulire mwana enkoko tebagenda kukulabawo ate ogambe nti abaana tebakola ki tebandabawo jangu wadde toguze enkoko ya mitwalo 2 beera ne maama ku lusegere mubeere mulabe omwana alabe nti taata ne maama bakola ki batambulamu bw'anaakula nga alaba ekifaananyi ekyo naye ne bw'anaafuna munne ajja kutambula bw'ati waliwo maama omujjajja taata yamuweerezanga sente weerera omwana naye nga maama bw'atuuka kusomera akaaba n'amaziga n'agamba baana bange nze simanyi kye natuukako taata wammwe kati buno bwenfunyeeyo musome mugume musome naye nga sente taata yeyazimuwadde kakati kyoyogedde kikulu nnyo nti taata tuuka ku kusomero fiizi oba ozifunye tali zitwaleyo n'omwana akulabeko ekyo kikulu nnyo kale abatulaba ndooza ensonga muziraba zitambula mpolampola puroguramu enkuluze tutunulidde omwana ow'obulenzi bingi nnyo omwana ow'obulenzi byabeeramu naye sisita abazadde tubalaba n'afuna ebizibu biri bye twayogeddeko nga abafumbo muzadde n'afuna ebizibu omuzadde n'atandika abaana ne bafuuka ekkooti nga ye kkooti munange yo taata wammuoyo kakati mumulaba kakomye jo mwamuwulidde twabadde twebaze titemwamuwulidde gati yakomyewo nga bukya ate ng'atamidde ng'ali mu bakazi ekkooti ezo kakati ekyo kyate kirekawa ekyo kiririddawa kiri eno era mu nteekateeka era obulumi bwakyo bukomawa
kyabulabe nnyo era ebintu ebizibu byosanga kubanzira ndi mu ebyo obukugu wange omuntu goba okolako owuliriza nti kati wagenda otya mu mwenge naye yenyini aba tamanyi wayagenda mwenge naye ebintu biva eyo embeera mbi nnyo abazadde gye beekuba abaana ne bafuuka ekyoyise kooti nga babalinga abana bebalamuzi abazadde twayogedde ku mikisa abazadde gye tulina ku baana abazadde balina emikisa ku baana baabwe era omusajja oli yayimba oluyimba omuzadde katonda wa wano ku nsi omuzadde mutuufu yatonda omwana abazadde abalina engozoobana wakati waabwe ne baziyingizaamu abaana oba mbayite batemu babulabe nnyo nemusobola okubeera n'ebintu byammwe kale ebizibu byammwe abazadde edda bwe kyabanga bikubeera mu kisenge fe abaana tetumanya nti mwabaddeko nakikikiki kati bituuka ne ku WhatsApp kibi nnyo nti bano abaana obwongo bw'abaana buwandiika kati kambe ngaasomesa bwe tuba tukula tuli bato tetunaba kuyiga kwogera naye n'okutegeera ensonga nti bambi kale taata yatamidde bambi maama n'asunguwala oba bambi maama yabadde mulwadde taata n'amunoonya nga tamulaba ezo ensonga bwe tuba abato tetuzitegeera kyetulaba lwe luyombo kyetulaba yono maama atugamba nti kitammwe yazze atamidde kakati kyokola ku bwongo bw'omwana toyinza nakukimanya njagala kugereza bugereza katugambe nze omwana taata mwagala nnyo tomanyi bwe mwagala nze gwe ngumiddeko ewange kati gwe maama naawe nkwagala kale gwe maama wange nojja onnyumiza taata we yakomyewo atamidde mwamulabyeko yazze aboggola olina ekintu kyogamba nti taata mubi taata mwagala taata mubi taata alumya maama taata mwagala olwo olutalo otadde mu mutwe gwange njagala nkyawa njagala saagala nyumirwa nkyawa olutalo luvaayo eno bebo boosanga bambi nga beekyaye agenze kuba ebintu ebituyingira mu bwongo nga tuli bato kizibu okuvaamu ojjako ng'era oyambiddwa baffe profession titukuyamba owanduukulule kye wawandiika kuba omwana omuto twevunaana ebiba bizzeewo kati taata ate mwagala ate mbu mutamiivu kati ate ngumaliriza ngamba nze ndi mubi saagalika sirina banjagala nengenda mu nsi bweto sirina njagala embeera ey'okulwana entalo ne tuzingizaamu abaana mbi nnyo be bano nti single mother si bwe wagamba n'agenda n'omwana toli mulabako kitaawo sagala tonyumiza nakutaata tonyumiza kitaawo tompulira sitaani sitaani nze omwana oli ye taata kati ompulira ekisiraani kugamba ndi mwana wa kisiraani ndi kisiraani ekirabwe n'ekyawa naawe n'olowooza nti ogula mukwano gwange naye mu mazima bwe nnaakula nentandika okwesalirawo naawe sijja kubeera naawe yono omwana naawe ojja kuba muzibu ayingira ate nene bufumbo eno teyafuna kwagala tamanyi kwagalibwa sosola temugamba wasafumbibwa embeera mbi nnyo abazadde ffe tulina obulamu bw'abaana okuzaala oba omubiri naye ne buno obw'ebirowoozo obw'embeera tunyiikire okulaba nti tutonda tugumiikiriza ffe entalo zaffe tuzirwana eno tusiganyizibaawo naye omwana ye tumuwulikise nti njagalwa ndi wa muwendo taata waali wange ne maama waali wange oyo ye mwana gyekulanga ow'omulembe naye okugenda gwe omukyala ngo kati taata we yatusala amagenda n'amadda nogati tuli ku kiti ekyo kizibu nnyo jjajja bw'otunuulira omwana omulenzi nga sisita bw'ayogedde ebintu bingi nnyo bye tusobola okumwogerako naye omuzadde ono kubanga sisita mu mboozi ye yonna akulaga nti obufumbo obulungi taata olina okuba nga olina kyossa ku mmeeza oba oyagala oba toyagala naye ekyo kyoteeka ku mmeeza olina okusooka okutegeera abantu bo kyekyo kye baagala
sister nzijukiza jjajjange omugenzi Kezia Nantumbwe nalinga mwana mutunga nga nti mwana wange bwe wasanga omukazi musse ebyokulya bwe wanaaba tewali byakulya tajja kufumba naye ne sister akoze eki akikonyeeka wali ebyokulya ate ebyokulya ebyomulembe ebitali bino bya bulijjo. Kakati jjajja mu nteekateeka mwene ensi enzibu abantu mwe bafunidde zi degree ne zi masters ne banoonya emirimu ne gigaana. Kati gwe njagala okwateko wano omuzadde yandibadde ye ateekateeka atya omwana ono ow'obulenzi n'akula nga akimanyi obanga ddala akisobola kubanga waliwo okuba ekintu ng'okimanyi. Bannange waliyo abasajja abakodo sister bannange oli tavaako wadde akantu. Kakati jjajja mu bazadde bano bandibadde bo bateekateeka batya mu mbeera eyo ey'okubaako ekintu ekiteekebwawo. Olumu nali naawe nonga jjajja nti nabadde nalinaku nga 2 nonga ekigambo ekikulu ennyo nti Ssaalongo okuweerera omwana si ssente si bugagga guba mutima gwe wabeŋŋambye. Kakati ekyo kivaawa? Kakati omulembe guno senga olwa akawungezi ka leero tambula ojja kusiŋŋaana mu Ndeeba oba ku makubo gonna kuliko bafumba ekigere waliwo bafumba emmamba waliwo basiika empuuta ojja kusanga nga abasajja bali abasinga obungi kyokka otuuka awaka mpozi waliwo kyebageresa muntu ekiswaza omugagga okutanakanzitula. Jjajja waliyo n'ebibiina, waliwo ekibiina kyemmanyi ekyabasajja bakiina kulya mamba bekungaanya ne bagenda balya emmamba. Nasonyiwa okutandikira eyo omuntu alereddwa bw'atyo nga yinginiya musima beyita ba yinginiya amaka emala kukola kyemuka nesobola okutambula. Nze yingini nsuubira nti nga gwe yingini ku yingini kubeerako ebintu bingi kubeerako ekisindika amafuta esobola okwaka kubeerako batule kubeerako bintu bingi kuliko n'olukoba kyokka kuliko ne radieta evubiriza eyingini eno obutaakirira. Kati gwe n'obeera yingini nga ebyo byonna tobitaddemu bintu omusajja oba okoze kibi. Tufube nnyo. Okay, kati kanzikirize kyama ku lusaniya lwo lw'eggwere n'olusaniya olulala lugule balupakinge baluteeke mu mmotoka olutwale eka. Kati dona lwolyeko oluleke otuusa omukolo kubanga otuusa omukolo n'okola ki n'obaliikiriza. Waliwo edda kyenzijukira mwanyinaze ono sister kyatera okukaayana nti abasajja ab'edda baali bamululu ng'ennyama bagisibamu olwayi naye kyalina amakulu amakusike. Kyekimu ekyaleetanga omukwano wakati wo n'abaana bo nga kiwa abaana bano enkizo okukola emirimu egy'enjawulo okusukkuluma ku bannaabwe kubanga baasiimibwanga. Ekifo kino kyabeeranga kiri naye kati ffenna tufuna obufi buki n'obumalawo nga n'abaana tebanaakubumalawo. Ate okubayaga omulamu guno mukulu nnyo oyinza otutula mu ssowaani ya taata nga yalina akafi akatono ennyo nga maama kaakati ekifo kino wageranga abaana yakiminya amazzi eyayeeza olujja nga omusunirako nga taata n'akulabawo naye kati tukyalina bitula bisaawo. Kati oba omulembe gwakyuka nga tebakyasiba mu nnyama lwayo kati gula ebintu gula ebifi by'empuuta nga bingi oba olusaniya lwonna nga lungi otwale awaka naye obeereko akenkizo gwe eyamaze dda okweggwera eno abaana bakoleki
obaddiza abaana obaddiza abo abakoze nnyo bakutegeere nti taata wooli ate bongere n'okuyiga ebyo bye bakola ki bye bayigiriza kubanga wabeeranga twali kiise ripooti amawulire nti gundi nantamu yeyakoze kino nantamu yeyagolodde engoye nantamu yeyayirongosezza eddiiro lino n'omuwayo akamukola ki abaana bajja kukula nga bamula kakati ne bw'anaabanga oddiza muwala nantamu naye bw'anaagenda eri abalenzi bano bajja kuga mukazi wange nyina omukola ki omukola bwoti ate nakina nekikiyigiriza abaana singa taata ogula ebintu bino bwe bityo abaana tebajja kutya tebajja kukula kubeera mu maka gaabwe nga tebatwalako bantu bweru kulya kantu kebweru tebajja kulaba tajja kubeera nti yeekanya ogule tajja kulinda nti sekukula etuuke agule ennyama amanyimu nti kino kyalubeerera si kyanjawulo ku sabbiiti tulina okulya enkoko naki kasoda mukanywera kawaka nogwe agacupa naye nga waka abaana tebakoze eki nze yingini omusajja nalyoka aliira okwo ebintu bimala kukubo ngaga nze yingini naye nga jjajja tayogedde kikulu nnyo naye ndowoozezza ku muntu ayinza okugamba ate nze atalina sente zinaagula bintu kuleeta waka kati mbadde njagala n'abo nfuna nnyo nfuna katono nandibadde nakyogedde mbadde nyambidde okukijjukira okubeerawo kwa taata okubeerawo kwa taata mu baana kuba nekiri kyetubadde tugamba gendako ku ssomero kyalira abaana ng'abaana temumanyi kunyumya ne taata wammwe bw'aba azzeera naye talabawo nnyo nti alinawo omugaso so maama waabwe wajja batula ne banyumya kati mbadde nsaba bataata kiva eno mu buto omukwano tuguzimba tuli bato beerako awaka zannyako n'abaana bakumanyire nti nno naye bamanyire okubeera naawe kuba nzijukira nnyo nti taata yali musomesa naye ku sande ennaku ez'esande nze nzijukira taata mu butuufu nga tumuwalampa n'omuwalampa mutunyumira omuzannyo atukuba eŋŋoma nakuba eŋŋoma awo ne tuzina ne tugira biki ng'abeerawo taata iga okufuna obudde bawekoganawo bawalese kaswiti ka 10 buna 10 munyumye muzanye munyumire mugube muzanye beerako n'abaana omukwano oguva buto nti ne bona ogenda okumukyalira ku ssomero ng'akwesuula katajje tumye baba tebakukoze eno guno omukwano we guba teguvudde eno mu buto era taata banaagenda okujja ku ssomero okukyalira omwana ng'awaayo ssente eri mu ofiisi ajja agamba oyagala biki nti akabaketi kakutuka nti biki ng'akola ebyo nga temumanyi kubeera n'abaana biba tebitambula. Programu enkuluze bwe tutyo tunaatera okubeera nga tukusibula nze Ssaalongo Siba lunaku lwa Sande tutunuulidde omwana omulenzi otya bw'oyinza okubeera mu bulamu bw'ensi eno ng'obulamu bweyagala abakyala ennaku zino buli w'obeera waliwo ekintu sisita ekinsobera bw'obeera muba mukasa pakati bakazi olumbe lw'abakazi tombuulira bakazi bw'ogendako neno bagega abakazi bagati banange abasajja bonna be bamu bisiraani byennyini toga nti ye kakati tuli kuki kakati ani mutuufu ani mukyamu kakati we tulimalirayo emboozi yaffe eno eya programu mu programu enkuluze nga tutunulira omwana ow'obulenzi gwe tusimbyeko nnyo essira engeri y'okumuteekateekamu atukane n'omutindo gw'ono omukyala atuuse n'okubeera 2026 tuyinza okubeera ne pulezidenti nga mukazi sisita siwumba mbosiibule tugende bannanga abatulaba abatuwuliriza neesimye nnyo okubeera ku programu eno Ssaalongo neyanziza nnyo omukisa jajja ontadde ku mpewo ebalire ddala ensonga ya mwana wa bulenzi kale y'abaana baffe enkuza yaabwe naye mbutuufu ekisinza otuleeta kyekyo nti omwana omulenzi afeebye ayongera kufeeba omwana ow'obuwala akula ayongera kutambula kale ebizibu ebirala weebiri ffenna tulina ebizibu abalenzi n'abawala naye bwe tutambula bwe tutyo kyekyo kyokisanga nti abawala agamba kati kale abasajja bali luddawa kubanga era nga banakyogerako luli mu butonde
omukazi mba neetaaga omusajja anandabirira bwe mpulira nti nno nina si boss naye ng'alina kyansingako nyagala omusajja ategeera okusinga nze ayiye okusinga nze asobola okunnwanirira obutonde nno bwekyo Katonda bwekikola njagula n'ensolo era temala gano ensolo kati oba mbogo obudde season ey'okunoonya abakyala n'embogo oba mbwa oba kiki era zirina ebibogo nga byakaddiwa tebifuna bakazi era embogo enkazi enoonya embogo ey'amaanyi eneegisobola obulungi okugirabirira naffe obutonde bwekityo bwe kyakolebwa kati olw'okuba nti abalenzi bagenze bambi tebayambiddwa ebizibu bigenda nga byeyongera bwe tutaakikwate nga bukyali tugambe oba bukyali n'okuyita bwayita dda naye tunoonye engeri gye tuzzaamu omwana waffe ow'obulenzi okubeera nti musajja yeewulirawo munda ne kungulu nga musajja. Kale tweyanza nnyo ge sister Jjajja Siibula. Nga nsiibula njaga kwebaza nnyo sister era ne Saalongo Lusiba wamu n'ababadde ku kamera nti mutuyambye nnyo okugyayo eddoboozi n'okugyayo okulumwa kwaffe eri abaana baffe naddala ab'obulenzi wamu n'ab'obuwala. Naye njagala kubasaba nti bino bye twogera biringa abamu basooka byayitako naye bituyambe tubyeyambise okubeera nga tuzzaawo omulenzi ng'ayimiridde ne munne nga obuvunaanyizibwa bwonna abwetikka ng'obukuumi abulina omukyala bw'anaabiraba nga tolina bukuumi gy'ali ng'osobola okugula ebintu mu mbeera yonna gy'olimu. Tolowooza nti ffenna tujja kulya nkoko tujja kulya nnyama oba tujja genda mu mbeera yonna oba ogula mukene mugule naye ng'awaka otutta obuvunaanyizibwa tata akoze eki n'ekisembayo mubeere nga mugumiikirizigana kuba ensi yonna gye tulaga ffenna tufaanana naye tulina okuyigaŋŋana tulina okugumiikirizigana tusobole okutambula amaka nga galimu omwami n'omukyala ge gajja okutuwa eggwanga eddamu. Tweyanza nnyo ge Jjajja olwaleero bwetwo bwe tufaananye naye puroguramu eno ekyatambula omulundi oguddako njagala tujje nga tutunuulidde ab'eŋŋanda bano eŋŋanda ezitwetoolodde ate zo zidibaga zitya abantu bano abali awamu oba oluusi ne bafaanananga abataateekebwateekebwa bulungi oba eŋŋanda nazo zisenda zitya abantu oluusi ne batuuka mu mbeera ey'obutateekebwateekebwa bulungi. Jjukira ebiseera ebisinga otuuka mu famire ennamba nga bwe basangayo atanywa omwenge ge mawulire naye nga oli bw'aba anywa omwenge beewaana n'okwewaana ne baga nti oyo ddala mwana waffe wa wano naye ekyo kiba kitwalawo omwana omulenzi oba noono omuwala agenda okufumbirwa. Ekitundu ekiddako awe tugenda okuba nga tutunuulidde. Njagala okubeebaza mwena sisita ebiseera bye eby'eddembe bwekola kinga omuntu kikulu nnaku zino nga nkola omulimu gwenkola sirina nnyo budde bwa ddembe naye wembeera nabo ndi mukazi alina nnyo okuyimba enkwata endongo yange neekubirakubirirako n'okusoma ebitabo. Kakati mu puroguramu eddako sisita ajja kuleeta ku ndongo ye atukubiremu mukakasize ddala nti wano si kusaaga. Njagala okubeebaza abadde batulaba mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Stanley Mukasa ku kamera, Kyeyune Nuwa ku kamera ate nga ye producer atematema ebifaananyi n'ebirala byonna. Njagala okubeebaza ennyo n'abalala mwenna abalafu bano okulanga puroguramu eno etambula mwebale nnyo mwebalire ddala. Sisita tweyanziza akadde Jjajja weebale nnyo weebalire ddala. Tubaagaliza ekiseera ekirungi. Programu enkuluze tujja kuddingana Sunday jja naye nga omulamwa guno gukyatambula okutuusiza ddala lwe tunaagutuusa we twagala. Katubasiibulire wano tubaagaliza olunaku luno olw'Essande olulungi ffenna tugambe nti Ssaabasajja Kabaka